daily crush. Can you stop and tell me something? Don't you smell? Muwala Baby Gloria essaawa kakati etwogerera munnange yamaze dde okukyala kwawedde era twamulabyeko ng'apakira buli kimu ekikye ndowooza agendera ddala w'omwami okwetegeka deni tulinde emikolo eginaaba giddako naye ng'okukyala kukuwedde era kutambudde bulungi tubagaliza birungi byereere era munnange Baby Gloria oba kyali Baby Gloria osimanyi naye nga mukama abadde mulungi nnyo nti olunaku lwe yalindirira oba bw'abadde alindiridde lwe luno ate ndowooza kulindira ddala wedding officially then ekintu abe nga akimaze nga tuvuddeko munnange mwana muwala Rema Namakula ne mwami Dr. Hamza Ssebunya nabo bali bulala jukira yesterday gabadde mazaalibwa ga Rema Namakula era nga balinnya ennyonyi ne bagenda e France n'essaawa ya kakati tulabye Dr. Hamza nga bali bulala bali mu kunyumirwa era namulabyeko ku kisaawa awo kya PSG ng'alambulako kwegamba obulamu butambula nga bakola ki nga bwe baabubala era nga Rema we yagamba nga nti ye yasaba mukama n'awulira ssaala ze in fact yatugamba n'otugamba mbu alinga yakola list n'agiteeka mu maaso ga mukama katonda list gye yali ayagala mu musajja byonna mukama n'abimuwa so naye tumwagaliza birungi byereere era nga kucyacankya kwonka kwe kukyali eyo ewa Rema Namakula wamu ne Dr. Hamza Ssebunya. Is out of my control. And you'll never leave until you love with all your heart. Tuvuddeko munnange gatuvudde ku baagalana mwana muwala Lucky Mbabazi ono ng'akola ku Capital FM ate era ffenna tumanye nti muna Arsenal nnyo munnange bagenze ne baba nga basiga ekibumbi afande nno wa poliisi n'akimuleetera bannange nga kimufaanana bitya naye kintu ekisinza okusesa mu bintu bino byonna we yamaze jjukira bambi Lucky mukyala mufumbo Lucky alina abaana be bakulu nonno w'omulaba oyinza okulowooza nti oba oli awo tazaalangako alina abaana be omulenzi omukulu oba ali kampasi so bamuleetedde ekibumbi oba ekisiige kisiige kakati oluvannyuma n'awa afande haaga naye kibadde mu comment section kyekisinza okonsesa abaami nga bakomplaininga mbu kahaaga kabadde katini mbu kyebadde beexpectinga si kyekyo mbu bakomplainingirako afande mbu badde basuubira haaga n'abako nnene okusingako awo. Ekisiige mukirabye ndowooza bambi kimufaananira ddala ne kahaaga mukalabye kakati of course ye haaga ey'omukyala omufumbo naye abaami bakomplaininze mbu babadde basuubira at least afande amuweere ddala haaga mbu ne afande alabika haaga kayamuwadde kyamusigaddemu nange bantu mmwe mwogera naye nga amazima gali nti afande ayinza okuba nga faani we era ate nga artist kwe kutuula n'amutunuulira bulungi n'astretchinga deni n'asiiga ekisiige kye n'kimuleetera era bambi bebadde musanyufu nnyo ekibaddeyo just ke ku kahaaga abaana ke bakomplaininze nnyo mu comment section bagamba bannange okatusedde mboboyi child biki naye nga obimanyi naye nga bambi abadde musanyufu nnyo ddala omanyi mu nsi muno buli omu abeerako ne faani ate era bano abasirikale nabo bantu nga bantu giri mirimu so nabo babeerako n'abantu bebaagala babeerako n'abantu babeerako n'ebibanyumira so naye yatudde awo n'agamba nti omuntu ono anyumira nnyo ndowooza byakola nange kamusurprisinge bwe nti nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange nti olunaku olwaleero wabaddeyo okusabira pop oba paapa wali ku lukiiko e Lubaga
kakati munnange batuuse okuba nga ate basoma amasomo awono vice president waffe Jessica Alupo n'akituulamu naye munnange abaana boogedde oluganda omukyalo oyo Muteeso agezezzaako naye era nga woomanyi basaasire nnyo olw'okufiirwa Papa Francis era mbasaba mugoberere ebyo byabadde ayimirirako era atambulirako naddala okukuuma emirembe. Oluganda munnange omukyala agezezzaako si byangu naye agezezzaako okulabika nti ajjayo byonna byabadde agezaako okuba nga asoma nga tuvuddeko munnange bingi nnyo ebitambula ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda nti munnange tuli okuba nga tubatuusaako ate ye Honorable Betty Nambooze munnange avuddeyo n'atabukira Mpuuga ne Bwanika bino entalo zino tezigenda kugwa kyekibaddewo katuulize bulungi oyagala olamule mu DA olamule ne mu NUP amanya nabadde ninawe nga wandiisi naali kusomedde abantu abavuganya ku kamyufu ka NUP Nakawa tekuli Muganda kubanga eyo cosmopolitan constituency mawanga magatte gende eri ova eruzira mu prison eyo aba prison abo bonna ne bakazi baabwe ojo yingire Mbuya mu barracks oje Nakawa awo wonna gwolabe gende Nakawa mu katale olabe ne ku midala jokka olaba abali n'emidala olabe engeri gye batunda ebyennyanja n'ebinyeebwa n'obuwunga bwa muwogo n'obulo otegere bantu kika kyababeerawo waliwo nabuno obujanjalo bwe bayita obukope obulibwa abantu banozani Uganda bono jabisanga awo kitegeeza abantu abo mwebali bangi nnyo kitegeera ekintu ekyo mpola bajja kubitegeera era bajja kiwulira nga tuvuddeko eyo munnange atugendeko wa Hajat Hadija Namyalo nabagambye nti yalonkinze kye bayita mbu say no to protest vote kakati naye bamuwadde ebibye ogamba otya mwana wa maama ono nuwe mutwe nga bulijjo mu muntu agengera omukyalo oyo ye Namyalo Hadija Namyalo owange gwe maama bw'osiba ekitambawala ekyo ku mutwe n'amagezi ogasibiramu nandiki ekintu kyoyogerako protest vote kyo kimanyi bwe bakutunuza mu kamera oba ne bakutuuza mu studio bagamba kati nno tandika okutematema kigambo protest vote okakasa okimanyi okitegeera bulungi okakasa osobola okukinnyonnyola n'okimenyaamenya ekyo kyoyagala okwerijjamu Namyalo lya kasenteko okuva ewa General Museveni bwe buzaabuza General Museveni oyongera omudyeka oli akasenteko neyo campaign gyoyagala okuleeta mwana wa ssebo teri asobola kugiyimiriza tewali asobola kustandinga mu kkubo lya protest vote kino kankikwanguyize ly'eggwanga lya Uganda olwaleero abantu bagobwa ku mataka basendebwa olwaleero bannayuganda bali mu makomera ku misango emingi egyeteke tebafuna kooti bbeiro abamu tebalinnyangako yadde ne mu kooti abasuubuzi bannayuganda bagobeddwa mu busuubuzi ate specifically kantunulire mu Buganda wano omuganda yalinga mu busuubuzi omuganda yalinga mu byentambula omuganda yalinga mu buvubi omuganda yalinga mu manda nfuna bulungi nnyo omuganda yalinga mulimi wa mmwanyi bino byonna Museveni abimugjeeko mu Buganda wano enguudo mbi ebyenjigiriza bibi ebyobulamu bibi abasawo tebasasula abasomesa tebasasula nfuna bulungi
nga tukyali mu ggwanga nga tulina ministry number eya disaster unpreparedness under the office of the prime minister. Naye ng'olwaleero enjega ne weba egudde mu Kiteezi nga gye walaba enjega nga gye walaba yagwa mu Kiteezi ng'abantu emirambo gyasigalayo mu ttaka nga tewali bikozesebwa bijjayo bantu abo nga n'abantu abamu tebannaba compensatingibwa. Ebuduuda erw'Enzululu abantu abo bonna tebayambibwa. Erw'Enzululu baabattira abaabwe na guno guliko tebafunanga wenkanya. Kati kankubulira ekintu kimu. Ebintu ebisobola okustopinga protestive vote eno ye democracy abukatadde mu ggwanga wano ekitakyasoboka kubanga olwo oluwendo oba obusobozi Museveni takyabulina. Ekyokubiri kwe ku defending human rights obutatyobola ddembe ly'abuntu oba ery'abantu ekyo nakyo Museveni takyakisobola. Kati mu bufunze kitegeeza nti tolina busobozi busobola stopinga protestive vote. Ate ndi wano okujjukiza nti muli bantu batono nnyo Museveni baali mukozesa bakwata n'awaayo ku busente. Kati muli batono nnyo ku population y'Abannayuganda 445,000 eziri mu kunyigirizibwa. Kati njagala otule wansi ofunemu ku magezi mu mutwe ogwo bw'oba osibye ekitambaala ku mutwe amagezi togasibiramu. Kino kyoliko tosobola yimirira mu kkubo lyakyo kubanga ate ekyo kyekiyinza okufuula ekkubo. Namyalo yo nothing, yo totally nothing. Namyalo olinga full figure. Muli ku level yemu ne full figure. Ndi wano okujjukiza ekintu kye muvuga bano bannankabirwa bakibanda bakigezaako olwaleero bali mu kakodyo kakubba Museveni. Kati wano Museveni takyalina kyatereeza. Abasoga balina ensonga zaabwe ngate Museveni takyasobola zikolako. Abanyolo bebatawalidde amataka gaabwe nti bayisawo pipeline nabo balina ensonga za Museveni zatakyasobola kukolako. Abakyoli, abalango, aba West Nile, abateeso, abajabadola, okiwuliza abagisu balina ensonga ezaabwe. Kati gwe zino si nsonga za kutembeeya busolo, zino si nsonga za kumaakuma bamalaaya banneeko. Okategedde jangu ng'omanye kiki ky'ojjamu era ky'ogenda okwambalagana nayo. Omanyi bo ssente babeera ssente weziri. Ndowooza mwabalabye mulonki waabwe mwabaddemu ba full figure abaani bonna era kasente we kabeera tuba tumanyi nti kyekyo. Ate obudde obusinga baba bakola kupulizinga bali ababatumye babalage nti omulimu gwe babawadde gutambula bulungi. Naye nga ffenno tugamba nti munnange tulina okubanga tupreachinga enjiri eya protest vote. Ate bavuddeyo ne balonkinga mbu senno to protest vote nze naawe nga tweyongerayo munnange ku nsonga ya Honorable Muwanga Kivumbi. Juzi yayogerako abantu abamu bakikwata bubi, abamu ne bayomba, abamu kwegamba, naye ensonga yino yali bweti uliza bulungi. Ogamba otya mwana wa maama nuwa mutwe nga bulijjo. Kakati Honorable Muwanga Kivumbi yafulumiza statement zabadde bbiri zokka bwe ziti. Honorable Muwanga Kivumbi yagambye nti njagala ababaka ba NUP 10 mu Buganda. Honorable Muwanga Kivumbi n'akola statement ey'okubiri nti ebifo ebyo byonna ebirimu ababaka bamawaggali bakiwaji boyinza okuyita barebo MPs aba NUP tugenda kubifiiringamu ba candidate okujjako ng'ababaka abo bakomyewo ne beetondera ekibiina era tubawadde omwezi gumu. Ndi wano okutegeeza abawagizi ba NUP ne bannayuganda bonna, the moment omuntu yenna yeegwanyiza okubeera omubaka wa parliament kaasalawo n'agamba nti ekibiina kino kye njagala okugirako ku kaadi yaakyo, kitegeeza alina okugondera amateeka g'ekibiina ekyo, alina okubeera loyo eri ekibiina ekyo. Era waaba si wakubeera loyo eri ekibiina ekyo asobola okujja obwannamunigina kyoyita independent. So omubaka yenna ajjira ku kaadi ya NUP bannayuganda ne bamulonda kubanga waliwo wano abakulembeze abamu baali tebagenda kudda mu parliament.
naye olw'okuba nti bajjira ku manvuuli bajjira ku fulaga ya NUP abantu abo balondebwa ne basindikibwa mu parliament kitegeeza ekibiina kibalinako obuvunaanyizibwa onfuna bulungi nnyo era omuntu oyo kasita going against ekibiina aba agenda kuvunaanibwa oba sinaki ekibiina okumuwandula abakulu bano baalemwa okujja obwannamunigina ne basalawo bajjire ku tiketi za NUP ate bamala okujjira ku tiketi za NUP ne bayingira parliament ne beefuula bakiwagi ne batandika okuyisa ekibiina okukiyisaamu amaaso bepo n'abakulembera ekibiina ekyo olwaleero Mpuuga Abedi Bwanika Juliet Kakande they ceased to be members of National Unity Platform the moment they formed an alliance, a so-called Dealers Alliance, which is a Democratic Alliance. Era ne bafuna ne ka refugee camp wali na Mirembe. They ceased to be members of National Unity Platform. Era kitegeze bifo byabwe bikalu. Semujunganda wagenze n'ogamba nti lefali bwawo omusambi red card tamugoberera. Nedda ssebo. Mu mateeka g'omupiira lefali singa akeera ku macha naawo omusambi red card n'omupiira gusooka ne guyimirira mpaka ng'omusambi oyo afulumya ekisaawe. In fact omusambi oyo takkirizibwa na mu pavilion akkirira paka mu ttano n'agenda mu ka dressing room era omupiira ne gutandika. Singa omusambi oyo aba alemedde ku kisaawe poliisi ekkirizibwa okujja n'eyambako ku lefali omusambi oyo n'afuluma ekisaawe. Kaakati Nuupu tennagoba Mpuuga mu byabufuzi. Nuupu tennagoba Abedi Bwanika mu byabufuzi. Nuupu tennagoba bakandidates baayo bakiwagi mu byobufuzi. Eyagala kubajjako kaadi. Kyova olaba erina okubagoberera mpaka nga bafulumya ekibiina. So Mwanga Kivumbi okugamba ekifo kya Masaka municipality Nyendo Mukongo nti bifo bikalu yabadde mutuufu kubanga bano they are no longer loyal members of National Unity Platform. Semujunganda ndi wano kutegeeza nti tolina moral authority yonna erekyalinga NUP ku butya bweyina okuddukanyaamu ebyobufuzi byayo. Lwansonga nti olwaleero bwe twogerera wano Semujunganda FDC yabalema okukumaakuma n'esigala ng'eri wamu. FDC mwagiyuzaamu. Bwe twogerera wano mulwanagana kukola kabiina ka PFF akakasimu Electoral Commission ekaregistering. We twogera tetumanyi na kumanya either 226 gira ku kadi ya FDC obo gira ku ya PFF obo genda kujjanga independent. So gwo omuntu atasobodde kuma FDC ne mugisigazanga eri wamu ne mujabuluza toyina moral authority yonna erekyalinga NUP ku butya bweyina okutambuzamu ebyobufuzi byayo mu kibiina. No, you're not. Okiwuliza weyogedde ku coalition mu 2016 TDA ng'efomingibwa ewali Nobert Mao, Betty Kamya, Amama Mbabazi ne Dr. Kebbi mwakola ki? Gwe n'odongo otoyi mwabadde mu studio mwagenda ne musika Dr. Kebbi mu meeting eyo eyali ya TDA ng'egenda frontinga candidate omu. Kakati toyina moral authority electuringa NUP mufe ku byammwe 2026 asenvudde olwaleero mwandibadde muli mu nteekateeka butya bwe mugenda oyita mu kalulu ka 2026. Okiwuliriza muleke kunyiriza nnyindo zammwe mu NUP. Ate Semujunganda ndi wano kukakasa kira municipality tebagikusibangako. Anti bulijjo badoga kira municipality yerimba elites abategeera abantu abategevu kale katulinde tulabe naye awatali ekyo better keep quiet. Mwe tugenda mu kiyitibwa protest vote. Aya nze naawe ninga tutekeyo ye honalebo Nalukola Lwimbaza ino obubaka ne waisaawo obubaka buno olowooza bugenda wa katuulize bulungi. Ekigambo ekiruma gavumenti yaffe yeddako NUP naye mbalayirira Mungu eyantonda gavumenti yaffe NUP bw'enaabanga ekutte bwe tunaatuuka nga twagala kasooli eyalima kasooli gavumenti y'NUP gwegenda okunoonya bw'eneeba eyagala emmere y'abasirikale oba ab'amagye oba abapoliisi tegenda kunoonya NUP eyagiwagira ennyo nga talina kasooli egenda kunoonya alina kasooli
ne bw'anaabangawo NRM nga naye yalina ki kasooli. Gavumenti ye NUP tegenda kuwa mwanawo bwa minisita nga toli mu abo abeeteeseteese okukola omulimu gwaki ogwo. Mukyo kyeŋŋamba ki? Buli omu ayagala obuvunaanyizibwa oba obukulembeze ng'ekibiina kyaffe kisaale mu kubukuwa. Baako enkulaakulana gye weeteekako ng'omuntu mu ntandikwa. Baako emirobooli n'ebizibu by'otumalira nga tomaze tukoowoola nga bannakibiina. Baako ebibuuzo by'otuddiramu ng'oli eyo nga tomaze kutukoowoola nga bannakibiina. Lekeraawo okuseeteeza munnakibiina munno olw'akasonga akatonotono gamba ng'okweyagaliza ebifo. Ky'olikolera kiriddamu n'okifunamu omuganyulo. Mbeegayiridde manyi ab'NRM tebaagala kuwulira nti yeffe abaddako naye ge mazima. Waliwo n'abamu boogera eyo. Kati gwe tukulabyemu osaana obwalidda bw'opposition, gw'osaana obwakubeera chief whip w'ekibiina ky'NUP, gw'osaana nga lwaki tubibeera. Ffe tetusobola kuba baminisita nabo prime minister. Tukolerera kubeera b'opposition, tukolerera kukwata buyinza tukyuse embeera y'omunnansi. Naye tugenda kwesigama ku bavubuka. Nabwe kiti abavubuka tetugenda balekerera naye lwakuba nammwe abavubuka. Sibyebyo munnange naye ng'oli ku NCK TV nkugamba bugambe nti bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge, ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.